obufu bwebumu atumaze kubanga tuwanika kati ate wamaze kubanga tukola ku YouTube channel kuba tuli ogoberera enteekateeka zino zonna nga bwezitambula Waiswa sokoze kubanga Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Njagala kulamusa ku bonna bana Uganda abawuliriza PAL FM yenne yenyine 10 katonyeze mwenda amaloboozi ge gagamwe aga Alex Waiswa Mufumbiro nkani na ninze amyuka wainwa w'ekibiina kya National Unity Platform abasinga kyetwogerako nti NUP everywhere NUP era mu nsambo n'endala eyo nga ninze ayogerera amyuka ayogerera amaani g'abantu era nga ninde Sebo Kawasa era nga nende okwaniriza Kayongo kweno kwira mu programu eno tuwaye ebigambo ebitali bya nsambo ndala nende okulamusa abantu bonna abali London, abali Denmark, abali Netherlands, abali Johannesburg, abali mu Africa, Asia, America, Colorado, Seattle, Washington, California, wona Minnesota, tubalamwesa, tubenda ino era tubendera irala. Ere visao Minnesota nkulamwesa. Tuliku mugachere ebigambo nebyo byo tujja okwogera olwaleero ni Charles Kibulaza webale emirimu gyona gyokola everybody around the world. Bravo. This is Namwatulira program. And we are back than never before. Yes. Oyina kantu kokonyi kuno gamba nti yegwe Kawasa. Oli Kawasa bo esawa zino oli mugole. Byagwedde ebyo kuba takatina kagabi. Ekyo kyagwe ekyo 16 abantu bambeereramu ne baba mu byange kati nina kuba mu byabo. Waliwo ebirala ebijja. Ngambi abantu bali mu byange kuba kwolwo nange nali mu byange. Kati bo bajja ne bambeerera mu byange. Munanga abantu bandimu. Abantu bandimu baga tewagiraba. Abantu bandimu abantu nazuula nti bw'obeera ng'oli ku by'abantu basobola oba ku bibyo. Kubanze Kayongo embaga yange teyakolebwa bagagga. Teyakolebwa mannya gwe golowooza, yakolebwa abantu ba bulijjo. Bano basuzi boolaba, bano ba Maria Trase, bana bato. Naye nga laavu gye balina ku ebyo bye tuyimiriddeko ye yabakozesa ekyo. Nze nafuna offer zesifunangako. Era kyandaga nti kye tuliko kituufu kubanga abantu ye market. The biggest market in the world is the people. The people. Kakati lwaki oli abalowooza nti national spokesperson ow'ekibiina ky'abantu atanaalemererwa buba bujega. Embaga nagamba zibezi ey'okufa, ey'okuzaalibwa n'ey'okuwasa. Kakati fe abakuzibwa mu nju nga mulimu maama ne taata muba mulina obaamu ekiyitibwa empeta naddala nga bakristaayo. Nze n'emyaka 38 taata wange tanobangako takolangako kintu kyonna kirala wadde maama wange. Nina kyenjagala okubuuza. Kitegeeza nti nze taata wange yawasa 92. 92. Muto wange anzirako kiza yawasa mu 2010. Anzirako yawasa 10 years ago era ya signing ku certificate yange of marriage. Muddako kagwa yawasa DC ya alenga gutandika. Nekyokubiri embaga zibagamba nti nyingi lwakuba nti ababyogerako tebasoma. Omanyi omuntu nga teyasoma n'okubala kumusumbuwa. Kati mwe Gashumba gwe muwuliriza talina wadde P3. Era we mbadde ndaga. Owulidde Gashumba talina wadde ki P3. Katasaana kubala. Kati kambalire bana Uganda. Kagwa 222 tubaddemu n'embaga mmeka. Twalinamu embaga ya Jeno Bigirwa, ne tubeeramu embaga ya Waiswa Alex Mufumbiro, ne tubeeramu n'embaga ya Zaake. Waliyo embaga endala. Mu mwaka mulamba ekibiina ekirina miliyoni z'abantu ezisuka 20 kyalinamu embaga 3. Lwaki embaga temusooka ne muzireka ne mumaliriza struggle? Ate abalwanyi bakakase waka. Gwe Kayongo kankubuulire nze ehoyima nali nfiiriddeyo era bambika nti Waiswa alabika atakomye wali mu box. Kakati golooza gwe wali weeraliikirira mu nkubira essimu omukazi wange yali kuki? Era naye omutima tegwamulira. Baabika wano nga tugenda wano mu kalulu k'omuro. Baabika muganda wange Waiswa Dennis ne NTV yasooka n'esoma amawulire ng'egamba nti Waiswa nga tekulirya Dennis. Abaawange ne babuyana ate muba temutumanyi kimala temumanyi birika.
every soldier must have a comfortable family back home. Kubanga ffe tuli prono kulya obutwa, tuli prono kuttibwa abantu mu byokulya, tuli prono kutukolako enkwe. Ate we mapa size ekyana kyembadde nakyo myaka 10 egiise, kitegeeza mani na programu gye ntambuza nakyo. Ne mwe kiziba zitawaanya kuwuliriza abantu olaba obyokuwasa. Eddiini ly'Obuyisiraamu liraba Gashumba gamba ekibiina kyafuse kyakuwasa buwasa. Kayongo. Nsobola okujja n'enjogera ku Buyisiraamu nga siri Buyisiraamu. N'enjogera n'entandika wano okuvunula aya. Noyisa fatwa. N'empisa fatwa. Ne bagamba mbu subhanallah banaye leero ndi ku surati Maryam. Nsobola. Oyinza okusirekako omuzindalo nti leero nazze ey'ebyobufuzi njifudde kutaputa Qur'an. Mwe mulina bayinomo abasajja abakuze mu myaka. Classification of failure Gashumba is a classification of failure. Taina success story mbulamu bwe neji. Noli omwana Aisha juzi Adamu ogerako tamuweereza message wali ya Christmas kwa yamusobyako. Kati motoyinza kwata kuseduvweto gw'omujjeko hadithi y'ebyobufumbo. Oyo Gashumba ina record. Mama w'omu ku baana be yamukubanga omukazi n'atuuka okunoba n'agenda w'omusajja ayina abakazi 7 mu kikomero eki nga n'omu yayira omulala asidi. Kati oyo omujjeko hadithi y'obufumbo ng'akuba abakazi. Okwonooneka kw'omwana ow'omusajja kuva ku busegu bw'omulaga singa oba n'omwana gwe mu nnyumba awuliriza. Omwana n'omugamba nti eriyo omuwala omulala ayingira mu nnyumba akyusa ebintu. N'omugamba omuwala nti akyusa empale z'omukazi omulala. Akyusa ebifaananyi by'omuwala omulala ayingire. Bw'akula naye kye kifaananyi kyatambulizaamu obulamu. Ebyo byogera osobola obyogera nga Gashumba tuddawo. Oyo oyinza omusemberera. Oyagala kuleeta byewunya mu studio nange. Oyo Gashumba gweoyinza okukkiriza omufere ow'ebbaluwa. Gweoyinza okumukkiriza asobole okubeera mu pulogulaamu y'emu abaana baffe bawulirize no pulogulaamu yange abaana bagiwulira abange. Kati abaana bange bawulirize oyo wabya nkunammo nkunamye okwonoona buseegu byebibye. Talina success story neji. Omuntu atayinza kuuma wadde omukazi ewaka ku myaka 6. Gwe bayita sekyeyombekedde bonoonyi baana b'abantu be babeera ku ezo level. We cannot discuss Gashumba in any program ku nsonga z'ebyobufumbo. Kubanga ateeberezebwa n'okuba nga y'obufumbo ayagala afune bulala. Omuntu ateekoledde bulamu tayinza afuna responsibility. Obufumbo is responsibility. Olina okugula emmere ewaka naye yamanyira kunywa buugi mu bantu n'asigaza amabanja mu kibuga. Kakati ffe tuyinza mwogerako. Family marriage is biblical. Ate embaga eri gye weetegekera olaba ye yeetegekera obusika n'abusabirako ne helicopter netaba abantu. Ye Gashumba kimutawanya Nugu nsaalwa era tetuyinza ffe era nze bwe nategeera ntajagala nengamba bana Uganda tukole eri ezannyo bubi tuzanye bubi tumenye mu kifuba. Ate amazzi omusajja yagula kankubulire gwe kankutemere just bamanyi maanyi g'abantu. Nze saasasula kifo Bobby yakigula mu 2012. Yakigula 2010 n'emeka? 12. Ezo milioni 2 sayina we naziteeka saazetaaga. Onfunye bulungi. State photogenics. Vibes Gerard. Nampa. Ye social contact. Kakati bali balowooza muleke Victoria nagisasulira ya Katonda. Gashumba yaleke Victoria ya Katonda naye agendeyo ya Katonda okitege. Awo we nalishira Gashumba yakolerawo interview nga Bobby ali mu yachi gege mata amanene agatambulira ku mazzi mu 2012. Shira Gashumba yakolera ku yachi ya Bobby Wine ng'erimu ekinaabire erimu efumbire erimu buli kimu. Kati nze bampa lino lyata atere bayita Seira showbiz Seira kuba gonna abagayina Bobby ate teyagagula kati mu bya struggle yagagula dda agamu bagatunda aze kwesimba kuba president. Ngamba nakyemalira Waiswa concert weri embaga zisusse nti nkugambye guno omwaka 2020 emeka mu 2 mwede 2020 mu gumozi 2022 embaga zikubalide gwe n'endala jompa ono gwe tuli mu 2023 akabayo n'emu yanyeko ate zikyajja. Ate abaana betulina bato balina bakadde baabwe mwasooka ne mugamba nti eyo gurupu eze yabasiyaga
siyaga ekigenda okuba mu Uganda kyanjawulo netubagamba tuba tutyaba ekisiyaga ng'akabonero k'omukwano ogw'omukyala n'omwami ogw'abaana ne taata ogw'abaana ne maama gutandikira ku Kyagulanyi Robert Ssentamu ne gulyoka gubuna ensi yonna yefe abawasa mwali mututumyeko abantu wonna ne tulemererwa nze wano sajja lwa World Cup leero wendi sigenda nga mwana emmundu naye olwokubiri luli banganga nti musajja gwe tulekeemu wumulamu wakirieko olunaku lumu onajja enkya twali naawe luli nga weebuza ati waziddi eno struggle ffe gye tulimu si ya botuwa kyakola ekyokubiri nze luno olutalo ndulimu binafusi abadani kujjako Museveni kyenkugambye nti nze sijja wano ku paalo era paalo tebasobola kubanga abawuliriza kino nakyo mukimanye nze siri entertainer siri kazanyirizi nti bwe nzija wano mumpulirize ne wiiki ey'okubiri mumpulirize ne wiiki ey'okusatu mumpulirize ekindeeta wano kubateekamu kinyusi kubakoola ti olunaku lugenda kukyaba ssebo ne banyabo nga buli omu agenda kekamwana tuyingire olutalo olujjako nakyemalira si mukalulu Kyagulanyi akaluba akamuwa ate nyinza omuzambi obululu Kyagulanyi bamuwa akalulu k'obwa president 2021 yali mission twalina mission efuna mandate mu bannayuganda okutambuza ekyokujjako Museveni era nga mission eyo yali clear ne tugitambuza nesooka ejjefuna omuziziko nti batwala mukalulu ako ne batuma consultation ne batagitukiriza mukalulu ako candidate n'akacampaigningamu nga masasi rolo ye yali yakabeeramu nga obakafaanana katya yalina okabeeramu ne bakwata ne ttiimu y'abantu bonna okubamalawo ogwo nga musango nga mwe mulina yamunominatinga mu campaign naye nga rolo gye twalina okukola ekisooka okumutuusa gye yalina akola timetable twakuba districts nya buli lunaku tekibangawo unprecedented naye nga zetukuba ziri characterized by bullets, bombs, death, arrests. Mu revolution ekisinga okuba ekikulu akaguwa okuggwayo basiba abantu wano basiba tebasiba wano mu Uganda batta abantu batta wano tebatta bagulirira abantu bagulirira wano tebagulirira bribery enguzi ne bakera ku macha ne baga nti butolina kuzanyiramu eyo tiimu jangu ozanyire mweno mu maka ga Nakyemalira mufunamu olwatika ku bukulembeze kana ddala nga akaddiye ng'ono ali mwene ensi eya Uganda owa Uganda abawuliriza bamanyi tuli Uganda buli munsi kitobe Uganda nga tuli Uganda ontegedde bulungi nze yakoze embaga jjajjange balumbye emasese badimani ne bawamba baganda bange babiri nakati tumanyi gye bali baba Aziza ne Joseph baba vunana emisango gya kuba nti bawandiika abayekera baana bato myaka 18 19 baba wambye ejinja byenjogerako byabaddewo lero lwakubiri byabaddewo lwa Sunday sawa 8 ogw'emisana mu drone era bali mu CMI n'okutuuka leeti bye tuliko lwaki nti bye twogerera e one day event tekyusa gwe wamanya nti ntegeka embaga Kayongo bulina ku mbeera nayo wano wamanyi naye nga kyali kyabuwaze nti kyakutambuza buli lunaku buli wamu kubanga twali tulina okusigaza nga tutambuza struggle era ffe struggle tetuvaako ku mutwe nze nno ne bwe nali ndayira mu church nalayira mu linnya lya struggle naye oli omuwumba tuutu kuba ne mu church yewa byawongo tayinza kuwuliriza byayo namboli olayira mu linnya lya struggle mu Lusoga ate mu struggle twaffe kyetulimu tukimanyi nze kinwanya ate nkikugamba buli lunaku nze ndi muyivu okay ndi muyivu naye injustice eri mu nsi muno tesobola kunzikiriza kulooza nti ndiba bulungi nga sirwaniridde bantu bewaffe nakugamba naye mwennyini yajjayo nakkiriza nti bulijjo bawaiswa beboogera bituufu eno mukuba obwavu mbadde sinakuba walala wonna nasinga kuba Busoga General Yoweri Kaguta Museveni he's on record yatuuka ebusoga naga badde ndowooza bavuwaza ku speed ntono yeno kwe muli kwe mbatuusizza kubanga yatukoba tuli mu obusimizi bwe twabulima bwali ebiyembe bwali emwani omusoga yayavuwala n'ebikaado tibamuganna kuba na market eri nga yiye biri ku ekipalati bezira cost ne sente bw'omala otwala ekikajjo ky'olimye ekyo bemulaba ebusoga bemwesimisa babitwala weeks 2 nga tebannabitwala bwe bamala okubitwala ne batwala weeks endala 2 okusasula temwenda sente za myoga myoga gikola wena kanzije jakolawa
bene myoga bagikoba mugikola Nayo hoteli yange mbakubiriza okulaba mu ngalo ne sabbuuni ku mulyango okutangira buli omu ndiyo baba balina okukozesa sabbuuni kuba kye kibayisaawo gambudde mangi naba mu ngalo zange omusomesa wange yaŋŋamba kitowuka kyokka omwana ozanyira mu mboozi z'abantu abakulu wamaazi n'aba mu ngalo zange nga mmaze okulongoosa omwana ng'akoze obubi era ne wemba nga ngenda omuwa ekyokulya olindeko katumba oyo anyway obubaka buno bukutuusibwako sekretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF Zari Nursery Primary School in Namagoma ly'essomero ly'eggulidde abaana tulina nursery okutuuka ku P7 abaana n'abalenzi ab'ekisolo n'abaveeka tusomesa abaana eddiini mu bujjuvu n'oluzungu era ng'omwana asomedde ewaffe asobolera ddala okusomesa kutuba abasomesa batendeke ate nga tukkaatiriza nnyo empisa omuzikiti gw'essomero n'emmotoka etambuza abayizi ate nga n'abaana balisibwa bulungi Zari Nursery Primary School in Namagoma tusangibwa Namagoma kilomita 13 zokka ku luguudo lw'e Masaka kitundu kya kilomita nga wakava ku luguudo mwasanjala essimu noti 755 42 oba noti 7 noti 8 okay bagiyita paro kwa Africa Radio kikumusanvu akawuza mwenda akiriza kubaizira mu secondary school kawempe tula okuliraana omuzikiti gw'ettula ssomero lya day ne boarding era nga lisomesa arts and sciences baga balina yunebu balina seta ziri bbiri ey'oluwalabu sako n'ey'oluzungu kuleeta abaana bagende maaso n'okubanga babangulwa essomero lino liwandiikidde abayizi okubeerera ku ssente okuva ku ssini ey'omukaaga era nga buli kimu kitambulira bulungi bakwere ku ssimu 0702 37 29 76 balina n'omukisa gwafu basari nga gusobola okubanga mu bukozesa tewerabira ubun uthaimin Islamic Primary School essomero lino lisangibwa wali Nsangi Buwaali miles 13 ku luguudo lw'e Masaka bagamba mbawe abaana bagenda maaso n'okubanga baba bangula school fees zisoboka ate ng'osobola n'okusasula mu kibanja mpola bakwere ku ssimu 0753 0777 okumanya ebisingawo towerabira Sufficient Property Agents bakugamba nti basobola okubanga bakufunira ekyapa ky'ettaka basobola okubanga bakufunira ettaka okuba bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era bagamba nti beekwate osobola okubanga ofuna poloti eziriwo mu kiseera kino eziri ku katale bagamba okugula poloti mu kiseera kino obwava obusawo bwa sementi 5 bulambirira bakule ku ssimu 0759 okumanya ebisingawo tuline Alex Waiswa Mufumbiro okulaba nga tutunulira ensonga ennene ezigenda maaso mu ggwanga Wal FM News kwe tuli ku YouTube channel kwe tusobola okutusangako n'emikutu emirala gyonna ejja Wal FM Waiswa njagala twoguleko ku Computer Misuse Act kooti etaputa ssemateeka leero eyogedde ekitegeeza si kineriko tekina tekitegeeza just kyongedde kakasa nti tetulina parliament kyongedde kakasa nti tetulina parliament kyongedde kakasa nti munnayuganda alina okulowooza nnyo obutesindiikiriza kudda mu kalulu kaddako kubanga buli muntu bw'atandika oteekerateekera akalulu akaddako aba ayinza okujja ku mulamwa gw'okujjako nakyemalira kyova olaba ffe eri mu NUP tetuba na nkiiko za kalulu ka 2026 kuba gwe tulina yawangula nabagamba nti Uganda efunye ekizibu tosobola kwata parliament n'ogiwa omuntu ng'obukugu gwe kukyusa kala kikyotegeeza nga ye kwekyusa bwe buzibu bwe bwali bukizibu kye mu nsi kyali kyakuva mu kala nzirugavu adde mu y'abayindi nembagamba mukutte parliament ekyo kiraga obwa mafia ekyo kirina we kikoseza amateeka aba mafia omuntu gwe kamafula gyo gimanyi gwomanyi kyekitegeeza enkya mukyala wo kusanga kayungu ng'oli wa white kitegeeza oba takyakumanyi wali wewali oba olina kyobuzaabuza ova mu oligino muwali odde mu ndala nembagamba nti omuntu eyekyusa okuva mu oligino aba talina lupapula lwatayinza kukyusa akyusa ebya Katonda
gwe omuntu akyusa Katonda bwe yakera ku makya n'agamba tikayonga yaliba musajja nga muddukavu aliba musajja wa kitema kayongo yaliba n'emikono nga migumu bulungi ng'era bw'atuula mu ntebe aggumira kayongo aliba musajja ddala kayongo n'ojja ate n'ofuuka mukazi kayongo ne bakujja ne kumanyama ne bakuyita Caroline olw'obungi bw'ekyo ky'oba okozesezza kayongo oyo n'omuwati ate abeere mu mateeka ayinza obutaleeta gage kyova olaba etteeka nga linaayisibwa ebill ng'inaayisibwa bwe nali njogera n'omwami yaleeta etteeka eryo namugamba nti n'essebo njagala onnyonnyola ensi oleeta amendment nongoosereza twali wano oleeta nongoosereza kuba liri etteeka lye yaleeta nga neeri musiba nga neyalireeta likola ki ng'akugamba nti omuntu bw'akwata ekifaananyi ky'omuntu kati nga bwe ndi mu kwogera wano n'akipositinga bali ne bagamba nti Waiswa oyambadde akakofiira kalungi nti abavayo ne bakavuma mbavunaane kakati bali sibavunaana mbasiime bano you cannot have it both way. You can't have your tosobola gamba nti okihavinga eyowe bwotyo nti osiima abakusiimye ate owakanye abakucriticizes. That's not freedom of speech. Era abalamuzi abataano bye twannyonnyola bye bamugambye naye ssente z'omusolo ezifudde Anita aba ayekozesa za jjajjaawe kubanga lino etteeka yalireeta mbu Anita akwate effe kooti eraga nti bano tebayisa kifu tekomye okwo egambye nti ate terabangayo babuyabuya ng'abaakubiriza n'abaleeta etteeka. Abalamuzi buli bagenda mu kooti n'oli nti abalamuzi bataano bakanyiza bwantoogo nti tebangayo kya busiru kibatwalibwa nga kino. Eno ye paalamenti esinza okuleeta etteeka ne ligobebwa kooti mu mangu ddala ng'ate n'etteeka lye lisinga okubeera ekisiru mu nsi yonna. Etteeka eriweereddwa ekikopo eky'obusiru mu nsi yonna lye lino etteeka lya Anita Amongo n'Ensereko. How do you go to parliament? Nga kino kireka Nsereko ngomu. Ate yaswala. Era ajja kujja enkya ayogere gye muli. Ku birala ate bibulayo mafia byabaguza. Muganda wange Kayongo omanye ekyo nakiyigira ku Tumukunde. Obuhoro. Ne bati obuhoro. Obuhoro n'obwavu. Obukusere. Abo ne bati obuhoro ne babukozesa ensobi. Ne bakozesa ensobi obuhoro. Nsereko natyo obuhoro ne bumusumbu. Buhoro. Natyo obuhoro ne kyobala bamutuma. Tibuuka n'abuuka leeta ekyobusiru n'aleeta buhoro. Natyo obuhoro. Tatya Katonda abo batya buhoro. Kati okutya obuhoro kwe kubakozeseza ensobi. Eri abatatya buhoro nga bo bebaka n'embwa. Eri abatatya buhoro nga bo bakozesa byonna. Kakati bano abatatya buhoro bonsi gye batunda ate alaba talina kyatunze. Kuleeta obuleesa etteeka lya kompyuta ye teriri mukwata. Kubanga teriiyo muntu nga wasoma ali kubbe n'ogaana nti wasoma amateeka n'oleeta ebyo bye baleeta. Amateeka agatali munza pulezidenti atera okugakomya mu paalamenti. Lwaki ye yali sayini? Anti lirye lyali liyamba ye naye. Nsereko yali wandiika ne Gashumba ne bali Anita Amongo ne baliguza pulezidenti. Ye no Yoweri Kaguta Museveni. Owamwoyo. Owamwoyo. Fowafu omumanyi gy'atuula. Oliwa bwange. Aliwa. Ono pulezidenti. Ow'eggwanga ali eri. N'agamba ekyo mu baana bakiddamu abaana ba primary. Baana ba primary ky'ekibuuzo kye bababuuza mu bibuuzo ebyabaleeta ani pulezidenti wa Uganda bino bya people power. Bonna ne bateekako Kyagulanyi. Nakati Janet yagamba okuddamu okuwulira ng'ekyo bakibuuza nga bafudde. Anti ye minisita w'ebyenjigiriza. Basampolinga eri eka kubanga balina obuyinza bajja ne bamanya ne banyenya mu ttaka kyekiri mu bantu enkiiko nga tezinatuula. So eryo etteeka lyalaze mafializimu nti paalamenti kifo ky'okuteesa ku nsonga eziruma abantu. Paalamenti ya Uganda kati etudde eteesa ku butakanya bwa Anita Amongo ne Namuganza mu mbaga ey'ekimpatira. Mama n'omwogera ku by'embaga ffe mwandibadde mutuwaana na buwaanyi. Bwe tomanyi nti Anita Amongo embaga ye Namagogo paka ya leero ya stampu za ku NASA. Ya NASA. Supiika alina stampu ya NASA ku by'okufumbirwa Uganda. Era bamusanga mu church eyo mu Christmas ng'agenza okulya akagaati. Kaza namugamba leka gwe Aisha ku macha. Gwe wakyusa kala na dini yagadizanyira mu bwotyo. Ate nkulimbye omusiraamu asembera.
omukatu kyayinza okugenda ku makya wali ku layini y'abawulama n'atulawo byafunye wuzumu naye aze kusaaza era bwe nzija nze Mufumbiro Alex Waiswa mu masigi sooka kubuuza munteeka wa kuba nyinza okusuula sinza genda mu bawulama baseka batudde ng'ate obeerawo ku layini nti oli mu bawulama ogenze naawe oweererezeewo ebibyo mbeera eno bwe ndaba nga kayonga akkirira ne nzikirira bwe ndaba nga yambuka ne nyambuka ye yali alazewo otidde kanzije katono Waiswa okay bagiyita Parubu Africa Radio 107.9 leero mpuliddeko ku nsonga za mawu omugenzi eyo political might that is a political dead body ate oli minister atoyogerera ku bali ntuma ana enseno minister wa government ya jajja atayogerera ku bali ntuma nego nali nzisoza nti ndibirabako bino sabisuubira nti ndibirabako sabisuubira ate byayogera gwe kyabiwuliriza ne Museveni yagamba nti byayogera byatebitegereke nego yakola naye nali wano nenkugamba nti endagaano zali mpapula njereere kubanga oli ateeka emikono ku ndagaano tasobola kukkiriza gwe kumutegeerera nze bwe nali ne Mao mu 2016 nga gundi asala twali nze Norbert Mao omugenzi Isa Kikungwe omugenzi Nsubuga birekeraawo Mao n'angamba n'atugamba nga muli ludo twali mu lukiiko ewuwe ebyentinda bidiba n'atugamba nti Museveni akuteekamu omugu wange embwa ng'omaze ogenda gyali n'akutambuza nga gyayagala bwati naye nze kati bwe ndaba Mao ndaba akabwa kali ku muguwa bakasika ne bakaze no ate no kabenga kabwa ng'oyinza okuka naye akabwa ka Mao nkalaba nga bakatambuza mu byobwewusa Mao yakingamba byanga nti mwana kiwala kindyaga naye nti Waiswa nkubulire Museveni akutwala n'akuteekamu omugu wange akabwa n'asooka gamba nti kakati wagamba nga nti ndi mubigamba nti ndi mulungi kati ye Mao saabisuubira naye nze Katonda yanyamba kibiina nakisuulawo ekyo nze natuula Mao ne mutula maaso nga Mao walya Mao n'atunuulira bw'ati ne ndaba Mao gwe manyi nga Mao mbuulira walya ne mula Mao nali walya nga Waiswa ndeka nga Mao nze design era nze DP na designing nga design nzigenda okebere mu records. I am the first one to resign from a position in the Democratic Party. Nze yasooka ate okulwawo kwange mu DP omu ebimu ku byenyigira ku Kyagulanyi yaŋŋamba ndweyo nyeeyo nozali alina byabalokozesa ekibiina ekyo mu kununula Uganda nalindako tuyinza okwetaaga okubanga waliwo ebyokukola DP eyo yabajjajjaffe naye nga mugamba naye nga nze Mao namulaba nga yalya Kyagulanyi omukulembeze bwamubuuza nti Mao walya nkutire jamera jene jamera jene omusoga akola nti jamera jene abategeeza ki teje miti jamera joka gwe mubuza accountability aganti jamera jene zira gisiba akafemba yunga sinabagenda bulago Mao akubira koko kasimu Mao tulidde ddala okwogera nze Mao antya kuba amanyize Saawa Museveni akimanyi era yakyogera nga wendi naye ku MBS nze akimanyi Saawa Museveni waffe yatwabuwaza gomanyi abantu bewaffe bino tebiri kugwe Kayongo obanze obaani biri ku the population n'ogende wamwe mu kyalo ng'abantu bewasoma nabo ebitundu 6 ku buli 100 bakwita muzeeyi netuba mu bwavu nga bulinga obusasulire naye nga bupange kuba buno obwavu obuli mu ggwanga lyaffe bupange obwavu obuluma abantu si bwa survival bwa kulya mmere obwavu obuluma abantu by'ebyobulwadde walabye eddwaliro gye bajje kulisiba ly'omunsi ono eyeetunda ku nebanda ku lugulo limu yagaana muzesinza kuba naye ku TV yali afiiridde Kanungu
mutima gwali gusirisi bagenda okumutwala mu ddwaliro we bazize emitima bakukube resuscitation nga nakyo tekiriwo bamugamba mufe tetukimanyi kikola kiti ekyo nakyo kijjanjaba nti ono yeetaaga kuzza mutima. Helikopita yanoonya ebyalo 9 gye bazaala oyo omusajja gwe bayita Dr. Chris Balyomonsi okusobola okufuna weyinza omujja egende bamuleete e Kampala nga teyinaawo. Kati ebyalo bye bavaamu bifaanana nga bo ekyalo Chris Balyomonsi gyava kifaanana nga erinnya lye Balyomonsi. Gwe fumiitiriza erinnya Balyomonsi otegeera ekyalo gyava mu ddwaliro mwe yabadde afiiridde. Bye tukayanya nti tukole amalwaliro gali abantu mwe bawangaalira bwe bugagga bw'ensi ate Bulaaya yadajja kutukira mu bbanga tomanyi mu bbanga omwo mulimu level of oxygen gwena okusa yadajja kutukira yali wakumpika nnungu ate n'obwabadde bulwadde obumuluma nga n'eri bujjanjabirwayo naye olw'okuba tebasobola na kuteekayo first aid eza muntu afeintinze. My God bana ebyo bwe bwavu obuluma ensi yaffe. Obwavu obuluma ensi bwe twogerako si bwa butaba nangoye. Waliwo n'ensi ng'Abazulu baba n'emikolo eminene tebambala naye babashuwa nti banaalya, babashuwa nti baneebaka, babashuwa nti banajjanjaba, babashuwa nti banaatambula. Iwe ensi ki gy'oyinza okumpa jja ku Google noonya ensi y'oyenda okumpa ompa ensi ng'erina capital city erina ebigudo oti biboolibooli oti neeno. Njagala kujja bulango buno naye nga sinagenda kano nakosa okukambulira. Oyina kaliko okonyeko nti mma wakimanyi toyagala Museveni. Museveni gwe wamukyawa mwaka ki? Ffe twamukyawa dda. Franti twalaba dda. Ffe yajjanga n'alimbeeka nga tulaba. Nze General Museveni mu 2021 yagamba abantu nti agenda kukola oluguudo oluva ku Ambakoti. Ku Ambakoti ye ku bridge. Nze nzaalibwa mu kibuga. Oluguudo oluva ku Ambakoti okutuuka e Kamuli luyita Budondo. Mu Busoga awuliriza Radio Pal. Budondo ye wava amasannyalaze. Awali ebiyiriro bya Bujagaali bye batta nga twali tusobola okubijja mu $500 million per year okuyamba abantu bewaffe. Abasoga abakyotala bano bonna be muwulira simanyi bazuwe na baani bava ku migration bava ku tourism nti abantu bajjanga baali ng'Abazungu balina okujja e Busoga so bajjanga ne bakola elopement n'abawala abewaffe ne bafuna abalenzi abewaffe ne tufuna intermarriages ezo mu bazita abakyotala bikyaliyo leero. Basemba kulaba ddyo omukyotala w'emyaka 2 ng'ava Jinja nga mupya. Ebyo byonna byali deliberate osula ekonomi y'ewaffe. Kayongo n'agamba nandibadde nze ne Kampala nzijayo nga ne program ya show ng'eno naye nga nva Jinja. Kati mba Kampala Jinja gye ŋŋenda goza tekinnuma okuba nti najja eno nga nnakubeera eri. Singa nammwe mugamba eri akasajja kakyagulanye ak'amaanyi kaatuula eyo Obusoga gye kasinziira e Masese naye Masese nkubuulidde nti drone zijja baawaffe mu nnyumba. Bawaffe waka Badimani bamubba akalulu bannabeeta ne Osman Abdul Nuru ne bamukuba emigga egyali gimuse kati bamusasudde kunona baana be. Mwe mulowooza bwe munyiza abantu abo balikola batya? So ffe obukyayi obwaffe buli ku bintu bye batukoze ng'ate tuli bato tulaba. Obusungu ng'olina bungi. Kuba gw'ombuuziza ewaffe oluguudo olugenda ewaffe Kayongo okuva e Kampala paka Jinja it takes you 6 hours ziri kilomita 75 mu nsi ki gy'osanga ekyo. Zinage abantu bagende Sudan, Southern Sudan naye ekubo ziba zataka naye nga balina leni nnya wano muziina. Tubiddwa wano abantu nkugambye gwe mpaayo y'ensi Jinja was an industrial town nga ffe mu SST batubuuza what is the industrial town in Uganda nga tugamba Jinja leero kyakibuuza. Amakolero yagalya bwire ng'amasanalaze oluzimya nga bayiba ebyuma oluzimya amasanalaze nga bayiba ebyuma. Ani yagalya amakolero? Hiya bana abaida mu privatization tobayidde mpayire iwera.
Baboli. Ndio bukalama. Ebyaka. Ezira. Wekaza. Ijajitia. Iransonga. Na piache na yako. Kayonga ba Human Rights Commission batu wa sente okubalangira haiti bakola Okay, chikumi omusaba kumuza mwenda abo kwa radio. Mwebali nnyo babalire ddala kubanga kwe muri ku mukutu ogw'ensonga. Nze Kayongo Hagi. Waiswa tunatera kubanga tuwunzika. Accident ndaba zongedde okubanga ziri enkanda mu ggwanga Uganda. Yobuddeko ku katono mu myuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu yagamba nti Parliament obaoli awo yandibadde ekola enteekateeka ezikubaganya ebirowoozo ku kino era balabe kyekiddako. Tusuubire ki? Parliament gw'aba Uganda yaba block. y'ababaka ba Parliament. Ababaka naye kulemberwa block. Tesobola tuwabudde Parliament ya Uganda eriko kati. Kubanga tomanyi bwe yajja, tomanyi yalondebwa etya. Saagala Munnayuganda nze mbere ku muzindaalo guno muwe essuubi lyonna. Eyo Parliament ababaka baayo babiri bali mukomera naye nga Speaker Anita Amonga agenda neyeebaka ku makya n'azuukuka n'akomawo n'ayogera mu Parliament ya Uganda. Oyo Ate kimpe okuba balinga bali mukomera kimugana kwebaka. kuba ye Speaker. Koyinza okulya n'okutanga abaana bo balwadde. Era kiba kinnuma mu kato. Naye ye gwe wali omuliddeko nti kinawe kimulumye wadde kuba alabika yabasiba. Alina kyatakoze. Katalina wadde kyakoze. So Parliament ekyasinga okugisanga obuzibu bwe bukulembeze bwayo bwe yafuna. Obulina omulugube nkubuulira. Omulugube oguli ku bukulembeze obuli ku Parliament. My friend, tewaliwo kye bayinza kukolera wadde babaka ba Parliament. Era ababaka ba Parliament bakimanyi nti eno ye Parliament ate era esinza okubalumya obwavu kubanga ali mu charge of Parliament, ali egocentric, ali selfish, ali tali exposed ku byansi. Ye ayagala kwekuusa yeka, everything is about her. Tentule bagamba akantu akagaba. Uwa wakagabira. Taina. Tomwava ayinza ogaba. Mwati mwekizibu temumanya. Waiswa ali mwavu. Nkutidde ate kitiibwa gwe ffe tumanye ebiri wano. Muntu kutidde. Anti kati gwe tomanyi ffe tumanyi. Nati libadikana mwatuli. Omanyi exposure y'omuntu omulabira ngeri kyasoose kukola. Ozimba ennyumba balina okubeera sitting room n'oteekayo toilet. Ffe tumala emyaka 10 tukusanga kololo tumanya gye wava. Kitegeeza kyekyo. Kutidde. No program bagitala mwatulira y'abagezi bokka. Omanyi nze nasize mu kusoma kwange. Oli omusomesa yansomesa yaŋŋamba anti yono 223. Alimu action mungi nnyo. Nagambye no program nze saagala bawuliriza mulowooze this is entertainment. So we are removing jajja. Era nzija wano okuba kungange baba kunga mu Spice Diner nti gyali nga 13 January naffe tujja kukeera ku macha twagala bye tubagamba bibakunge mu bwongo
kuba bwe tusalawo byonna bisoboka tuve mu kwekwasa. We have the mess in our hands. We have to clean the mess in our hands. Fe abakulembeze tulina kuwa solution, era solution tuziwa buli lunaku. Ate fe abakulembeze abamu ne muba n'omukisa nti tuli willing n'okuwuga mu ttoomi na buli muntu. Ate nzo yinzo nga nti enkya Bannayuganda bagaa nti enkya, ate ne kusuubiza Kayongo nti ndi waluli, era nze mba wankya. Kubanga nze mu nsi erijjako Yoweri Kaguta Museveni kino nkyogera nga ntya Katonda, siriba mu ttiimu erikeera mbu iyo strategy ya tomorrow. Me, I am here today. Use me when I have the energy. Fe kye tusaba Bannayuganda nti temutulekanga mu masanganzira. Bannayuganda temutulekangayo. Tebatulekangayo. Kubanga ffe tetuyinza kutandika kye tutali mala. Ekyo nkulayirira wallahi billahi tallahi amazima ga Katonda mugulu ku baana baffe. Tumtate twalutandika ne tuluvaamu nga basibye batuse. Bano ba blooded jokers abalowooza nti okwogera ku ffe bitwogera n'okutunafuya basobola ne tusigala mukaaga. Every revolution needs those who are committed and consistent. Buli nkyukakyuka yeetaaga abo abalemerako be bamalako. Kubanga bw'otalemerako tusobola kumalako. Tetuli mu bintu bya massage. Kyoyingidde massieu room ne bakusiga ebizigo ne bakuwomo ne bakukwata ku mugongo guterere. Tuli mu lutalo lwa kujjako batujju. Abantu abatemula abantu ne bakomawo mu masuuti ne bafuuka mwe ne mulooza nti bantu balamu. Tebeerabiranga mpisa zaabwe za butujju. Kyova laba Uganda erimu ebijambiya, Uganda erimu okutiisatiisa nga abantu bagaanye. The voices are speaking differently. Ekiri wano mundu. Inane kano ndaba kadde kantola Waiswa naye kano fuliza nkakubuza. Mu kiseera kino ozijukira bwe baali mu opposition bwe yali etegese okusaba omwaka bugenda okuba nga bulungi. Kiyinzika okubakkiriza okukuŋŋaana kikyali kizibu. Emirimu gyammwe ginaatambula nga temukkiriza. Tebagenda nti era ndi ku leediyo kati. TV ezimu tebakyampita. Kubanga bali abaali beefuula ab'obwongo twabamalawo. Obulimba tebuwangaala, gwe wali omanyi nti obulimba bulivaawo. Juze NBS emala kubuza abakulisi bali omu nsi bagashumba. All the Woodrats bebabuuza. Banoonya aba the inept. Kubanga ye tiimu gye bayina, tiimu tewatalimu NRA. There's no team. Gwe baleefe. Eri kutaka bayina gasumpa. N'erinnya lijja ku muwala we. Kubanga yali Ssenyondo. Mwasajja oyo mubi. Tayinza nakukiriza muwala we ku kyaka linnya yatwala lya muwala we. Omuwala yali ine Gashumba. We yetuuma Gashumba nga liri liwanvu n'omusajja n'alitwala. Ye yali Ssenyondo wadde yali bbira munyo yali lisigaddeko. Ani yali Ssenyondo? Omubbi. Ye yali Ssenyondo Frank. Naye yalooza nti bwe yaba ne fayiro ennyingi eza Ssenyondo era muwulira abuuza. Gweletayo fayiro yalikoga Gashumba. Tumanyiye go Ssenyondo wali mubbi mu Ssenyondo wabba Faaza. Mwene muleta omusajja yabba Faaza yafa ng'akukuluma oyo Masaka. Yamuleta n'amuleka mu paaka n'amutwalako $1,000,000 azemugula mmotoka. Musajja nga yakoze ekivulu kye Gashumba is a thug. Antwale mu kooti bwe mba nimba. Baba teyabba Pastor gundi Faaza Masaka. Yamuleka mu paaka awo. Faaza yali tamanyi Kampala. Ate yali amanyi afunye omusajja omufere agenze ebiwaabwe mu kyalo amulimbye erimye nti ate eri emmotoka ffe tuleeta. Tabangako wadde na boni nga bwe yalimbanga abantu nti alina kyamanyi Olunyalwanda. Tamanyi wadde aliiko bbe. Ne munange oluusi abantu abamu kiva gye bava. Kuba ne kitaawe Katabagana omuziika ku kyalo. Era bamuziika mu ttaayi myufu. Nenga ate yaliwo NRM kuba abe NRM bamala ne bamwegaana. Kati yifame oyo alina ekibi ekisikire. Kati nnyo Waiswa nga tuwunzi. Ate omuntu nga si munansi tayinza kuba subject of discussion ku yabanansi. That one is an outsider. Ye yagenda abalimba nti ye Kabila ye byali eby'obuvandimu bisobola okumuwa liberty ati ate okuvoola ffe ewaffe abali ewaka. Nedda. Ye alowooza nti obuvandimwe bwa nkizo okusinga omusogo Omuganda Omunyankole Omuteeso tekisoboka. He's just an idiot. Njagala Waiswa okozesa zino eddakiika nga 3 obeeko okutangaaza kwowa eri eggwanga kuba gwe kubasubiramu ekituufu okuva eri eggwanga.
otwawunzikidde nga waliwo abaana abakwatibwa political prisoners abali mu makomera 222 enteekateeka za 223 okubanunula ziri zitya kusinzira guno omwaka ffe tungedde okumyumyula mu nteekateeka zaffe ez'okufaafaagana n'obwannakyemalira. Bangi tugenda kusibwa Kayongo, bangi tugenda kusibwa, bangi tugenda kuttibwa. Tekigenda kukoma, kigenda kweyongera bweyongezi kuba naffe abalumba tetusanga ki mukono. Bino ebiriwo yeri enjovu eyatwalibwa mu kaveera nga kuliko agikayanira nti ginzirize, mulimu n'agikayanira era we tuwetedde koona nga ne mu maka abaatwala enjovu bakkiriza bennyini beebuuza ani asobola. Wosambira tiimu ne batandika ogaa nti Cristiano Ronaldo tufunye anaamusambira mu nnamba y'omanya nti Ronaldo aba akuze. Kati ne jjajja omwana yasoose okubalaga nti taata essaawa yonna yeerabira tumukyuse mu mwenzi. Kakati nze eky'omwana si kyesooka okulaba, nsooka kulaba ti n'omwana alabye nti taata naye ku lwa street bano bakatumba bagamba nti yawenga si lwaffe. Badde viba selekita bayanga mulwaga nti yawenga jjajja ku luli olwago lwa street tiyakola ki kubanga n'omwana ze nagamba nti oyo omuko tajja kufuga nze nsobola. Bennyini bakayanira mulimu omufaalimu tebababuulira bubuulizi. Ennaku zino omulwadde bwakisaga nti wa myaka 2 wa myezi 6 oyo gwolaba yafa dda ate tuvola bamubuzaabuzibwa omuntu asobola okutambula naye nga mufuwado waduzi ate mwemuinaana. Kakati bano abatukulembera bali mwagameka ana. So obuvunaanyizibwa buli kuffe bannayuganda ffenna tetukyasobola gamba kwekwasa Waiswa takoze kino, Waiswa ebigambo mbyogedde, njagala nange mbeeka eyo mugambe nti nedda leero ku Lwokubiri tojja oba bw'ojja jangu ng'ozze kwogera Wiso twagifuuye wano. Nzije kugamba timwebala ab'e Masaka abafuuye Wiso mbawulira muyingira, mwebala ab'e Mityana mbawulira muyingira, ab'e Idinda gwe mukoze n'omukalamu mwena muli kuyingira. That is the way to go. Fe we are here to nze buli wenzijano ku muzindaalo inspiration yange amaanyi agandeta ninye zugu nkole kinzije wano mu budde oba ntuuke wadde bule ssaawa emu okuba nti gwali eyawuliriza sikuleka kyekimu oyambale ekkooti y'obulwanyi kuba wano tebigenda kuba manyuwendo. Ayagala ebyamasaagi ebyokujjako mu 7 tandika kubiwulira ku leediyo linda nga Waiswa owulirize naye gwali eyo ng'embeera ekunyigiriza teri agenda gikukyusiza. Tamali ya hayasala amaze kubanga otuuka inayo baka bwa Nsereko bona Nsereko naawe okujjako omusaasira nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun etteeka lye lyalaze ate mugambe ki Tosobola kubanga tugazibwa. Nekkiriza pulogulaamu eno tutumire ku mwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwendeza omwaka omuyaka nkwendeza obwika ekamu nkwendeza kibumba okukulungamya mu mbeera enetali ennangu mu mayengo gano agatali makalamu naire tuli kusabira His Excellency Robert Kyagulanyi Ngobi oyongere okuvaala kooti y'obuvumu n'ey'obugumu etolawo nemalawo okutya okola ebyo bannayuganda bye basuubira kubanga obidde bulukalamu nti ffe mu Uganda baba tibatubanda bintu bingi batubanda kukera kunkyo ng'oli ntebe oli kulamula nga nakyemalira kinawaira twamutolayira mu ntebe kibumba abampangalize era abankumulize abankumire tunawaya saasirirako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.